Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Mbuzi ekwata ku mwanyi nze ng'omuntu enkwatako nnyo lwakuba ndi mulimi nnyo ow'emmwanyi ate nno emmwanyi gye nnima ndina za bitundu ebyo ewaka nsinga nnyo okutegeera Arabic kati bwe tujja wano mu central ate neza ku robust aba gavumenti abakulu abatulamu bagamba ekigendererwa kyaffe kukendeeza ku nsaasanya yese abatasoma bo balaba birabe bw'owuliriza entambi ze baliko n'okubuukira radio interviews ne TV interviews ne print media n'obabuuza nti okay muli babaka ba parliament tweyanzizza mbuulira ye bbiiru yennyini ekiteeso kyayita almost 6 years executive ne kiddamu ne kirisa feesinga mu 2021 tulina ababaka ba parliament eri ekiseera kyonna kye twogerako babaddeyo nga basirise nze saagadde gamba nti obuzibu tukyasinze okusisinkana mu Uganda is government expenditure, extravagant expenditure. Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 41 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Muli mutya abannaffe abagenda mu maaso n'okubeera nga mutulaba mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo gye musinzirira mwebale nnyo mwebalire ddala ate okubeera nga mutwesiga n'ogamba nti Beyond the newsroom gwe mukutu gw'osobola okubeera ng'oggyako ensonga nga bw'erina okuba ate era nga bw'egenda mu maaso n'okubeera nga etambula. Abantu bangi bazze mu comment section nga bambuuza omwami oli owa glasses yaddawa ate n'ekirala lwaki mwesibye nnyo ku ntalo za social media ne mwerabira nti emmwanyi yaffe gye twasomerako emmwanyi eyatukuza abasajja bagitwala. So si buli nsonga nti buli muntu gw'oleeta asobola oginnyonnyola n'agimenyaamenya wabula mubaamu abantu abo ab'enjawulo asobola okukwata ku nsonga naawe n'ogamba nti weewaawo. Omu ku bantu abo y'omukulu Shanix era ndi musanyufu nnyo okubeera nga ndi naye akadde kano nze Deni kamusooke yeyanjule ate mbabuulire we tutandikira olwaleero. Omukulu nsanyusa okulaba taata nga neesiimye okubeera naawe wano Deni. Amiina. Nga almost akaseera kabadde katambudde naye sifa abanabeera balungi omu n'abalala balina ofuna omwaganya guno naye ndi musanyufu. Amiina. Okubanga ompise mu nkomerero y'omwezi okubanga naffe tusobola okugabanyako ku ebyo bye tulina n'abana Uganda and globally abakugoberera abalabi abawuliriza kuba kati mulimu abawuliriza nga tebalaba. Ng'ateekako n'akola ebibye naye n'awuliriza. Nina mukwano gwange eyo aŋŋamba nze mba mu kiyumba nga nkola nteekako nensaamu AirPods matu n'empuliriza. Manya bankizo mulimu ayagala okulaba ekifaananyi kyange naawe tulabika tutya naye ate waliwo oli agamba nze ekifaananyi njagala kuwulira ebibavaamu bye bisobola okunyamba abo tubakoneramu akensuso. Uganda twagala kubayozayoza ndowooza okuva etwasembayo okulabibwako oba okuliziganya leero wetuzeemu twayezeza emyaka gyaffe 62 kanjozayeze bannayuganda kanjozayeze bannayuganda okubanga akaseera kano tuli myaka 62 egy'obwetwaze naye gwe tunulamu mu nsawuyo olabe naawe oli independent oba oli nganzi mbere efaanana bwetyo. Leero waliwo gaye yandeese wa Uber yava mu Omoro nangamba man I don't understand Uganda these days. You get 50,000 you spend it a day you feel like you had no money. Man, Uganda it is really very hard. It's now hard to have a living in Uganda. Kati oyo ononyanga minister w'ebyensimbi Matia Kasai nemubuuza n'omukwatira kali kagundi ka audio buli akugamba bwetyo omugamba minister yagamba enkonomeri
Shanix tusanyusa okulaba. Ndi musiimu okubeera naawe. Naye kiba kya buli az'amaanyi obutakubuuzaako kantu kano kuba ke kayita buli wamu. Owaayi abakyala n'abasajja nga bayomba ku nsonga za Hajjati ne Haaji. Ekyomukisa omulungi buli ayomba ateekako Hajjati ne Haaji. Sibbo. Ensonga za Hajjati ne Haaji zirina okumalibwa Hajjati ne Haaji. Fe abasigadde tuwayo justice ze tuyita opinion. Lwakuba ekisooka nze naawe tetwaliyo nga beeyagala. Bala mwena kayogedde nti gwe omwana sirika tewaliyo maama wo nga ne taata nga bakola ki? Fe tetwaliyo. Nze naawe fe ababeera eno betuyita ba online in-laws. Ebyaffe bisigala eno. Naye ekisinga okubeera ekikulu birimu ebyokuyiga. Bingi nnyo. Ebyokuyiga bino njagala tudde eri government. Omanyi ebisinga bwe tuba nga tuli mu mateeka, njagala ensonga z'amateeka zitambulenga ez'amateeka nga tetutaddemu sukali tetwongeddeemu muunyo. Zitambule nga amateeka bwe gali. Zinatambula zityo. Ekisooka olaba deno bwe tuli wano. Ntera nnyo okuwandiika agreements. Naddala abo bemba nkolagana nabo. Ensonga zaffe tulemagana okukkaanyanga ffe abantu zinagendanga mu makubo amatuufu ge g'amateeka agafuka ensi yaffe Uganda. Ate bwe nzitwala mu mateeka deni mba seetaaga ate kuddamu nti no simanyi tutudde mu ntuula za kisekwa simanyi muzaki tugenze mu mateeka. Bino byagaanyi eby'obuntu byagaanyi kati leka kooti etawuluze naye ekisinga okubeera ekikulu abakulu n'abakulu sibalinaako buzibu wabula omwana eyo omwana alinga gwe basimidde obunnya omwana yekayeka gwe ntulamu lwakuba ng'omuzadde ntulamu ne ngamba okay buli babutya ng'abaana baffe bali mu butambi buno gye bataali taata ne maama nga bakola omukwano gwabwe mu nsaawa y'olwaleero omwana yafuuse ekisaawo buli omu gwakozesa gwali mukozesa kale ebyo nno katubireka awo tugende basobola okubeera nga tweyogerayo ku mulamwa kakati wiiki ewedde neeno tugenze maaso n'okubeera nga tugitandika mu muliro nga guli waggulu nnyo nnyini ddala ababaka baffe nga bawanyisiganya ebisongovu nga bagamba nti ekitongole kino kibadde kikutte bulungi emmwanyi yaffe naye waliwo ebibulamu kati katukikwate tusitule tubateeke under Ministry of Agriculture tusobole okubeera nga tulongoosa emmwanyi eno etuukagane n'omutindo gw'ensi yonna ababaka nga bagamba nti Ministry of Agriculture n'ebirala bye mwasooka okutwala byabalema okubeera nga mukola ki nga mutuukaganya ku mutindo kaakati otukakasa otya nti emmwanyi bakitaffe bajjajjaffe kwe twakulira nti mmwe mugenda kugirongoosa wano nno tebyatwaliddemu ne Buganda wewavudde statement imbu gye bagamba nti katambi kagato baka AI naye nga speaker Anetya Ntamungi ng'agamba nti make sure those Bagandas don't get numbers ekyagenze maaso n'okubeera nga kibagula abantu bangi ne bava ate ku nsonga enkulu ey'emmwanyi ate ne badda ku kya Buganda n'Abaganda Shanix tusooke tumale okukwatamuko tulabe ministry ekkubo lyayo n'ababaka baffe nti babaka be batategeera tteeka lineno nga gavumenti bwe yagala kwata mmwanyi eno tulina babaka ba kibogwe oba ne gavumenti esusse okunyigiriza omuntu omulimi ndi wa mukisa sinze mumanyi asinga era waliwo embeera ddeno ne neebaza kitange okubanga ku kasente akatono ke yafuna mu mmwanyi yasasula ne tubanga tulabyeko ku mbaawo entonotono ze twakalaba sokolindeko akasente ke yajja mu mmwanyi nasobola okusasula ne tukola ki ne tubanga tulabyeko ku mbaawo entonotono amiina omanyi we tubadde si buli omuntu naafunye esente z'emmwanyi asobodde okuweerera omwana naye abakisobodde okikola tulina obbeebaza abatono ku bo omuli kitange omugenzi ekisookera ddala emboozi ekwata ku mmwanyi nze ng'omuntu enkwatako nnyo lwakuba ndi mulimi nnyo ow'emmwanyi ate nno emmwanyi gye nnima ndina za bitundu ebyo ewaka nsinga nnyo okutegeera Arabic kati bwe tujja wano mu Central ate nenzira ku Robusta
eya cutting emubende eyo nakolerayoko mu kitongole kya Kaweri Coffee Plantation kyekityasinza okulima emwanyi ennyingi mu Mubende region. Ekitongole ekyo abakikulira oba abakiddukanya oba bali emabega waakyo ba Brazil mu nsi yonna ekyasinza okulima emwanyi tebanga ezijjamu Brazil yesinga okulima emwanyi naye tambe emwanyi yaabwe nnungi era tebali wano wokka balina ekisongo kye bayita Ebya Africa kiri Kenya ziri mu mwanyi bwe balima emwanyi zaabwe wane mu Uganda fe abafuna omukisa kakaawa tukanywerako mu faamu naye emwanyi evudda erinnya Nnyonyi negenda Brazil eyita wano negenda wano ku 5th Street wewali office za Ebya neziteeka negende Kenya neziva Kenya nezoolekera neziyingira Brazil bwenzire ewaffe eyo mu kyalo aba Arabic ezaffe tuziguza Bugisu Cooperative Union BCU ye cooperative yokka ekyayimiridde ey'emwanyi amakulu mu kyo gali wano government okumajinga ebitongole byayo sikiinaako buzibu nganze omuntu katatene bwenzira ku luuye lwa banamateeka abaffe betugamba abatubagira amateeka ababaka ba parliament nagambye ntino kitange yasasula fees n'ensoma katono mpaayo obudde okusoma tulina ababaka abatasoma bo balaba birabe bw'owuliriza entambi ze baliko n'okubuukira radio interviews ne TV interviews ne print media n'obabuuza nti okay muli babaka ba parliament tweyanzizza mbuulira ye Ebbiiru yennyini eyogera ki teri mubaka wadde n'ogasobola okunnyonnyola naye asobola okugamba nti ekitongole bwe kigenda muno egenda beera nga bwe twafiirwa Vanilla bwe twafiira Molinga bwe twafiira yes naye teeka ligamba ki nanti kati tuli mu ngeri y'amateeka zino zompadde example Omunayuganda andaba Omunayuganda awuliriza yali mu kuwulira nti emwanyi bwegenda mu minisitule y'ebyobulimi ejyamaliriza nga eringa Vanilla bwe yagenda eringa amajani bwe gagenda n'ebirala ebigwa mu kooweeri naye teeka teri alinnyonnyola omutuufu n'ekitongole ekivunaanyizibwa okunnyonnyola teri wadde nogo omu avuddeyo nze afunye omukisa kufiizibwa kitange yava mu mwanyi nkwata Ebbiiru n'engiyitamu naye lwakuba si buvunaanyizibwa bwange kunnyonnyola Bannayuganda buvunaanyizibwa bwa gavumenti okusomesa Bannayuganda kituufu ekyo bwebanga tebakikoze kati ffe katuggyemu ebitonotono Katonda yali tusasula tetulina musaala gwa gavumenti balina ekitongole ekirambe ekya media centers bibabuulire ne tubeera ne minisita omulamba atudde awo okusomesa Bannayuganda ebintu bino bye tukola ffe abatasasula musaala tugenda n'okolamu ebitono ekisooka nga Ebbiiru tenajja njagala kulaga ababaka baffe be tulina mu parliament mu 2018 under minute 18 eya executive bayisa ekiteeso ekulemberwa nno minisita Mululi Mukasa bayisa ekiteeso ekyokugatta ebitongole bya gavumenti ebiweerera ddala 98 mu 2018 omwangwangu awo anyiganyiga calculator n'alaba tuli mu mwaka gwa 2024 ekiteeso kyayita almost 6 years executive nekiddamu nekirisa feesinga mu 2021 tulina ababaka ba parliament eri ekiseera kyonna kyetwogerako babaddeyo nga basirise nze saagadde gamba ntino nga basirise ne basirise okay nga bw'okitadde bwe bakomawo mu 2020 kyagattibwa mu Uganda Wildlife Authority gye tuyita UEC naye okwawukanako ku kino tekyafuna attention ne mu mawulire batono nnyo abaakyogerako era bwe kiba kyayita mu mawulire yayitamu nga bulleting ya saaweegi n'eddakiika tezaawera oba ne saawa dakiika ekinene emu oba 2 mwe yayita nga bulleting bakigaata nga teri mubaka wadde n'ogu
ekyo kyo kyali kisaanidde. Yes, tukirizizza kyali kisaanidde. Katudde mu longo scale. Ebitongole 98 ze tuyita government parastatals oba agencies zikola almost emirimu ministry zerina okukola. Yes, obuzibu bwe tukyasinza okusisinkana mu Uganda is government expenditure, extravagant expenditure. Ensaasaanya eya gavumenti etalina gituyinza n'okutwala nga tukiyita tutya, etalina makulu. Ndowooza bwe kyandibadde. Kati bw'ompitira aba gavumenti abakulu abatuwamu bagamba ekigendererwa kyaffe kukendeeza ku nsaasanya ey'essente. Opposition oba ababaka abamu kye babadde balwanirira ensaasanya eyitiridde tumajinge tukendezeeko. Gavumenti neewulira okusaba kwayo. Jjukira nti nene ebadde campaign for some good years since the opposition came into. Kati bwebanga gavumenti ewulidde omulanga ffe gwe tubadde tukaaba nti naye okusaasanya nga kususse ne bagamba katutandike okumajinga. Tutandikira ku mwanyi. Nkugambye basoose kumajinga ekimu kyagenda dda. Kale awo tukkiriza tugambe nti nno eyo zu bagigatta wali eri naye ate tuzze ku mwanyi yaffe nga waneeno mukutte ba RDC ne mubagatirako ba deputy RDC ate era ne ba deputy RDC. Kaakati njagala kutwalako mu side ya security. We tutudde wano bwebanga abasirikale bajja otukwata wano tebasobola kuggalawo mulundu gumu wonna wonna. Bwe baba batuzingako batulekerako side gye tuddukira gye banaatukwatira. No, omanyi bw'obanga bagamba nti no, if you attack an enemy you have to ensure that you leave an escape route. Kyovola banti no niwe banga bagamba nti no deno muzi wa misango ali ku KBS okugeza tebazingako studio yonna balekako side just in case oyagala ku escapinga wosobola okuyita oyitire awo. Ni bw'obanga ogoba katugeze omusugu gulingidde mu kinnya bw'oba oteekamu olina okufuba ogulekerako wegukola ki wegufulumira. Kati bwe mbanga nze mubaka wa parliament abadde akaaba ensaasanya ya government tactically this is what I would do. I would appreciate the initiative. I support it. Wanje no bagamba mukoze bulungi bagamba mwebale kujja tumajinge UCDA egende mu ministry ntandiko kukwata PS nga accounting officer wa ministry ya agriculture ku sente. Kati tuina parallel ministry efuna sente zayo PS za accounting gira ne tufuna executive director wa UCDA naye afuna sente accounting wani kye kibuzo. Bwemba musaba expenditure report ya jiwani ajiwa president ajiwa minister. Okay, awe wali ekibuuzo kati ekinene nnyo era ekireetedde n'okugamba nti bantu mmwe nedda. Nze kye neetaaga tumuwe omwaganya. Jangu obeere mu ministry. Right ministry yo obeere nga you are directly accounting to it. Nze anoonya corruption ayagala okugendeza corruption ya Uganda. Mba nfunye omwaganya nti no bwengenda mu ministry mwafuna billions 2. Under this millions 2 ezimu zaali zinogenda wano nawali accountability wane zaali wano zakola ki. Bwogenda mu ECDA deno nogenda n'obuzza executive director oyo nakagene mu office y'emirundi mingi ate bwe ntandika okwogera ku bibye nange oba ku bibye byemmanyi ebyo byanjawulo bya lunaku lulala siganye emwanyi ekoze bulungi. Yes. Deno UCDA akagula kilomeka ez'emwanyi mu Uganda. Ewaffe oba mu Uganda yonna yakagulayo kilomeka. Bajja akuwa reporting nga bakugamba nti emwanyi ya Uganda etundiddwa ebweru eri mu kilo bwezi ne bwezi naye tebajja akuwayo ne half kilo UCDA gye yakagula. Kitegeeza eriwo eri mukola nga broker linkage bwevunanyizibwa bwayo noonyeza akatale tenoonyeza nno nakatale wabula gwe yenoonyeza akatale wotunda kubanze mmanyi chairman wa BCU na Ndalama Fabi always ali kunyonyi ali mu kunoonya akatale emwanyi ze wezigenda okola ki. Kati wa BCU agula ku mulimi
ate oyo nyinza ogamba nti no tomuggyaawo olw'ensonga akola ki agula ku mulimi direct n'azitookinga akatale bwe kagwa n'azitookinga bw'afuna akatale n'atunda n'agivinga bonus eri omulimi we amusupplyinga UCDA terinayo wadde akoota ye mwanyi gye yali eguza ku mulimi bwebaawo batulage store ziri luddawa maybe tujja cross checking to confirm that mu bufunze UCDA teyina impact gye badde gatta ku mwanyi ya Uganda no erina impact impact zeerina ze za ministry zesobola otukolera bifaanagana byonna tulina ministry y'ebyobulimi bagamba nti nekwa yevunanyizibwa ku byennyanja yevunanyizibwa simanyi ku byobulunzi ewaffe mubende tubadde tulina foot and mouth disease egezezzaako byekoze byebyo byetakoze byebyo katugende tubuke ku nsalo mu 2013 Kenya yakwata ebitongole ebisinga obungi ebyobulimi n'ebigatta bwe mala obigatta olw'ensonga nti mu bikola tebakola physical study ekitakoleddwawo ne Uganda ndowooza njagala abantu batwawulemu kuba nti no bwe tuba nga tumajinga tubijjemu politics Kenya baabikola nga tebeetegereza bulungi kye bali mu kukola repercussion ezirabibwako ne baddamu ne bakola review olw'olwaleero luno ekintu ekyasinze okuyingiza essente Kenya gemata galianda ministry ya agriculture era gamu ge tunyowa ne Uganda gaveeri era Uganda ekisobola kufulumya amata gagende Kenya sokolendeko ndege tunywa gamu gaveeri genda mu supermarket mu maduuka ga supermarket gemangu buli lwogenda nga mu supermarket kebera product gyogula manufactured from where olabe Uganda yali supplying etunda amata Kenya naliko Naivasha ng'osobola okutambula over 50 kilometers plus ng'oli ku farm ya muntu ente nze kyensinga okwetaaga mweno saga yona eriwa nesaga police government nga bwereese aba opposition ate bandibadde basaale nnyo lwaki ngamba ntino bandibadde basaale nnyo kyabadde basaba government okukola kyeri mukola katate bo bagenze ne badde eri ku defininga kiri kye tuyita opposition kitegeeza niwe kibeera kirungi toyina kukkiriza you have to oppose buli lwokkiriza kitegeeza mandate ekuweebwa oba gyowewulira ntino gyolina okutambulizaako ebevuddewo interestingly issue ya 2018 weekomeddewo nga tugenda mu kalulu nina mukwano gwange omubaka omu yagambye ntino abamu ku babaka banne mu parliament gye babeera baali baafa dda postmortem report nga bamala dda n'ozikola nga bayise ne Ssaabasumba ayimirizaawo saala nga kiraga tebadda naye ekyemmwanyi we kyazze wali owuliddeko nti ebyamagero byange biri wano balabenga ekyemmwanyi ekikomezzaawo Yesu akoledde ekyamagero wali azuukidde nga babadde bamutwala bateekako omusumaali ogusembayo tumulekayo yazuukiridde wano obulungi agenda mu maaso n'okubeera nga ntilaba ku Beyond the Newsroom okusaba soko subscribing ate bwo subscribinga oba okoze ekisinga okuba ekyomuwendo video eno nno nkusaba era ogimpereka like bw'ogiwa like oba ogiwadde muliro ogugitambuza ate eno yali eyo n'agenda mu maaso n'okubeera nga agiraba ndi n'omukulu Shanix okubeera nga tutematema ku nsonga ekutte wansi ne waggulu nga bangi bagamba nti emmwanyi eno singa egenda mu maaso n'okubeera nga egattibwa nga bakwata ekitongole kya UCDA nga ne bakigatta mu Ministry of Agriculture kigenda kubeera nga kitataganya omulimi kwoteeka n'okubeera nga akatale k'emmwanyi oba oli awukadobonkana ng'omulimi yali eyo wansi ewaffe tajja kubeera nga agifunamu naye bwe tutunuuliramuko Shanix engeri gy'atunnyonnyola atulaga nti ate Ministry ya Agriculture esobola okubeera nga ekola bulungi singa ebyogerwako n'ebyo batadde mu mpapula nga biba bigenze mu maaso n'okubeera nga biteekebwa mu nkola deno sigamba ntino singa majingi kyekola erinnya lye lifa twetiika UCDA kyendi mu kulabako mu mpapula nga bwe kiri erinnya liffe kiremu okubeera ne autonomous power kijje mu ministry kikole mu system ya ministry kitegeeza bw'obanga gwe abadde mukugu mu kusomesa emmwanyi era ogenda sigala osomesa ki
ogenda sigala omulimu gwo nga weeguli naye nga olina principal accounting person ye PS wa ministry. Nze mu byonna siganye, sagala tunuulira individual, njagala roles nga bwe ziri. Bwe tubanga tugambye nti no tugezaako expenditure okugisala, nze njagala bannayuganda bawagire ekiteeso kino, kuba nti no kati twafune fueling, twakopye omubaka wa parliament kyali mu kugamba nti no Vadira yafa. Yes, tukirizizza yafa. Ani yamuuta ministry? Yamuuta etya temutubuulira? Mutwenga prosimont mu report ezo tuzisome. Bata akatale ka vanilla naina anko wange Luwero nga ina over zali mu acres nga zisoba mu 10 eza vanilla. Ndi omu kwabo abali batandise okulima vanilla, kuba twali tetunatandika ne mma. Yali mitwalo esatu nakamu gumu 2 n'amaliriza nga agenze mu 10 yamutema by the way. Manyi obuzibu bwe tukyasinza okusinkana mu Uganda tetulikola nga tiimu. Ndi omu kwabo alina campaign z'ebyobulimi. Nali e Kenya njagikozesa lwakuba yeetuli okumpi. Teri mulimi e Kenya eyeenoonyeza akatale bakuwakawe kyebakola babeera mu gurupu. Nogamba nti no deno nze ni mulimi wa mwanyi, nofunayo ne banno mulimi mwanyi, nemumanya nti no mulima tani mmeka, tani 12. Kati ne tugamba naye ani gwe tulina omukujukuju wano yeddeno tukwadde transport genda e Uganda tunoonyeza akatale we tugenda oguza. Deno najje e Kampala nanoonya omusuubuzi, namugamba wae nina emwanyi naye okugikuguza nkuguza mutwalo gumu mu 12. Oyagala tani mmeka, njazi kuwanga mu bungi bwe mu bbanga bwe liti ne mu signing endagaano. Deno n'okomawo ewaffe e Kenya bwe kiri n'ogamba anafunye. Kati bwe tuba tutunda gwe tufunyidde akatale, naye obuzibu bwe tulina e Uganda tulima tutambulira mu crisis ever. Lwaki ngamba nti no crisis? Olima Beyond the newsroom, where untold story is revealed.